Saimo akavidio kalabye Patu mutwale ye wa Teddy omukyala ali awo wandigeya out of akusibaza bwerere oli mulamu kano koko ino kubanga oli namu ne Teddy ateseka naye ali awo wandigeya out of beauty Teddy looks Teddy onfudde wa kitalo soko tekeyo close eyo Teddy onfudde wa kitalo ndanyumye bulala gwe katekayo close abadde atya kakala ko akalabye ate engeri Patu gyali omweru engeri Patu gyali omweru ajja kunyuma mutwale yo Teddy ajja kamusiba bulungi olimba dia ekyo nakikulekera ekyo nakikulekera naye nga bukulikayo mu weekend yonna gyewasobodde okubeera nga ogikwatira ababadde mikolo abawerekeddeko bannaabwe mukulikire eyo ddala bagenze ku Friday cricket over okwagira Dr. Jose Chameleon. Thank you so much banange mwamulaze omukwano mwamulaze omukwano akati omanyi tubeerawo ne tugamba kati abantu bagenze bwe bati okay Dr. Jose Chameleon alina music buli luyimba lwavayo n'ayimba owulira ng'onyumirwa okitegeera owulira ng'onyumirwa luyimba lulungi netugaa kati singa neka singa neka character kabadde nga kali ku muzuuli bulungi kale era nga bw'omanyi omuntu yenna anyigamu n'atabukamu Dr. ina watabukamu awo abamu n'abakuba MP abamu n'abayisaamu emiggo abalala ebivumo ne mubifuna Ivan wuna agambera ye neka kati how about olaba otyanga nako kabadde nga kanamuko hende katabeera kali aka doctor ligwe tumanyi tekisoboka kisoboka waliwo ebintu ebimu Ivan bye tutuuka ng'emyaka gy'otuuseeko oyina obyerekereza ng'olina ekifaananyi ky'okkuuma nga bw'ogamba number 1 East Africa number 1 nga bw'okyogera ddala n'obeera ng'oli number 1 mu buli kimu nga tetukulabirako mu music yekka ne mu biralako kange nkayisizaawo buyisanga omuntu waliwo emyaka gye tutuukamu nga bimu tulina obbireka okitegeera nze gwe mulaba wano mu myaka gyange giri naye nga kyekyo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kumuwagira yakoze performance ennungi actually zagenda okukwera ssaawa 11 nga line ziri bwe zityo nga bw'ozirabawo ku screen kitegeeza gwe baali bagenda okulaba baali bamwagala ate ng'alina ne kye baagala okukola ki okuwulira ate naye najja nakola performance ennungi saaliyo naye Saimo yaliyo yaŋŋamba omusajja yayimbye ebyaddala ne credit egende n'abamukubidde ebivuga aba band erinnya lye neerabidde naye mwamukubidde bulungi abadde akola nnyo ne bakabanda ye solid band yes abadde akola nnyo ne bakabanda nga tulowooza nti bamutegeera bulungi neneeno mpya ikola nayo but bakoze omulimu omulungi then nsembyayo bigi abakyala nze nsibangu kyebagamba buli lunaku nti tubisobola bino ebintu tubisobolera ddala tube tumanyi omuntu okutegeka ekivu basajja be bategeka ebivulu era nga tuwa ne tubabalaawo Keti bwakwatamu awo Balamu nakwatamu Abitex nakwatamu awo ekyo kivulu kibaayo naye omukyala yazze n'ategeka ekivulu kye ne kibouncing omulundi ogwasooka ne tugamba bannange leero luno n'akiddamu ogwokubiri Mukama yebali okuba nti kyabadde successful wadde oyinza okuba ng'ebimu tebyagenze nga bibadde kuba bw'oba ateekamu expense ogwasooka n'eyiika n'oddamu n'oteekamu ogwokubiri amagoba g'ofuna tegabageegamu but still abantu bazze ate kyayongedde okulaga abalala nti singa oba otuukiridde artist omulala nti tukole abatasobola kugaana kukola naawe olaze potential nti naawe oli mukyala naye ekintu bino bisobola gina emirimu gy'abaami twali tugimanyidde nnyo mu baami be basobola ekyo naye wakiraze nti kyonna kikola ki buli kimu kisoboka. Thank you so much. Thank you webale nnyo webalire ddala namwenna abazze okuwagira bannange mwebale nnyo mwebalire ddala byebyo ziri 18
ezakaita ku ssaawa 11 za Florence Nampijja program ebera tucha chancha ku BBS Telefina poli nkola ne Makula Hotel echengera webasangibwa gwe wenna eyetaga ebintu bino wamanga wetaga classes aerobics wetaga rooms ebisule ebirungi